Ampuliriza omulungi, nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula ey'okubiri ngemulirwa omufumbi mu katabo kaffe ogwalo Nkeesalukya ak'omulundi ogwokubiri ke twakasumulula. Ekitundu kye twasoose mu ssuula era esooka atannafa teyeevumansi, munnaffe yabadde atunyumiza engeri ekyalo ky'engerere gye kyamwozaako ennaku y'ebyamutuukirako ku Nkeesalukya gye yali yadduka. Era we twawunzikidde ng'atutegeezezza nga ssentebe w'ekyalo ekyo bwe yali ayagala munnaffe ono addemu afune omukyala olw'ensonga ze yalambika obulungi. Wabula Kawoya yasooka kugaana olw'ebijjukizo ebibi bye yafunira mu kuwasa nga bwe tujjukira, naye ate oluvannyuma n'akkiriza era okumunoonyeza omukyala ne kutandika. Katuve wano tweyongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'okubiri ngemulirwa omufumbi. Kaweefube w'okunoonya omuntu alagikako yagezaako okukandaalirira wadde ensonda zombi zaali ziwenja butassa mukka. Naye ate ekisesa nga mmaze okubaako gwe mmatiza, wabula nga munnange bwe twali tunoonya sinnamutegeeza, ate naye yali alina gw'afunye. Era nze yali anoonya omwe yali akyabuze, mu kaseera kano nali nfunye babiri, kale nga nnina omulimu omulala ogw'okulondako omu kuba bombi nali sibayinza, ate nga mbuusabuusa nti nabo baali basobola okukkiriza okufumba ababiri. Nagenda okubeetegereza ng'ekituufu ku mulundi guno gwe baali bandabidde ng'akira gwe nali neekwasiriza ensumika. Wabula nga ku ky'ebisaanyizo ebirala mpaawo gwe mpeera bujulizi anti bombi nali sinnabamanya kukirawo. Nasoberwa kwani kwe mba nnywerera, anti gwe nali neefumbidde nali mmukakasizza nga bwe siganzangako muntu yenna okuva lwe najja kuno, era nti ku ye kwe nali nsookedde. Kale bwe nalowooza okubuuka n'eyali andabiddwa ne nzijukira ebingi bye nali nnimbye gwe nali neekwanidde, ne ndaba nga kyakunfuula munnanfuusi mu maaso ge ekiriyinza n'okumuleetera okwogera obubi ku basajja ffenna, kuba bambi ekituufu yali amatidde era nga buli kimu ekikyakinteekeddeteekedde okukisisinkana. Wabula ate ne munnange yali awomya omutwe mu kumponya empewo y'amatumbi bwe yannyumiza olukujjukujju mwe yali ayise okumatiza gwe yali anfunidde, bambi n'ensaasira obudde bwe yali awaddeyo ate nga ssaali wa kumusasula. Kino kyampa okukaluubirirwa mu kusalawo, wabula munnange n'antegeeza nti ekyali kisinga omuganyulo nze kufuna mubeezi anankolera, nti era bwe mba nsazeewo okusigala ne gwe nali neefunidde ye yali mwetegefu okuddamu okusala ag'enkolwa akkakkanye ettuntu lya gwe yali amaze okuggiisa. Wabula ebigambo bye tebyammala kusalawo, mpozi kye nali nsigazza ndowooza kuzannya kaneemu kanabbiri akalulu gwe kakwata kwe mba nsibira olukoba, gw'ate ekitaali kino kiki ddala kye nali nteekwa. Naye ate oluvannyuma bwe nayongera okukimanya nti gwe nali ndeeta mukyala wa kufumba so si kyakuzannyisa, nasalawo mbiggyemu obuzannyo bw'ekito ntuule nzikakkane nkole okusalawo okutali nviiramu kwejjusa mudda. Olw'okuba ku kyempisa munnange yali ankakasizza nga bw'atayinza kunfunira ntalamule, nasalawo kugenda n'eyali anfuniddwa oluvannyuma lw'okusiba akagugu k'obulungi bwe ku mpisa ezaali zimutendwa. Mwami Ndawula yadde yali ankakasizza nga bw'atakirinamu buzibu nze okugenda ne gwe nali neerabidde, naye oluvannyuma lw'okukkiriza owuwe yasanyuka bya nsusso, ekyandaga nga naye kye yali asinga okwetaaga. Wabula wadde kyali kifaanana ng'ekiwedde okumwa, naye nange nali nkyalina olubimbi lw'okulima omwali ekyokwongera okukkaatiriza bwe ndi omusukkulumu mu maaso g'obunnya mu matama nga bwe yali ategeezeddwako eyamundabira, mpozi n'ekyokugenda ewaabwe annyanjula embutongole tutandike okwebeererawo. Nga bulijjo ekyokumaliza kibanko kizibu kyange, kale ne munnange ono ennaku ze namusisinkana namulowoozesa nga malayika za Katonda zimukiza nneema, naye nti mu bulungi azikubya kaga. Era nange ne nfuba okwerungiya mu maaso ge nga munyumiza ebinyumirwa awuliriza.
era mu biringa obubbula ku mazzi bye namufukirira byamufuula mwetegefu n'okuwaayo omukono gwe ku lwange. Oluvannyuma ewaabwe nagendayo nga mperekeddwako ssentebe yali yeekwata omulimu gw'okubeera ku ludda lwange mu mbeera yonna, anti ng'eweetaagisa kitange ye gwe mpita, mange ng'era ye yafuuka, wabula mu byonna nga taliseeyo kumbeerera wa mukago. Gye nali ngenze okuzaalibwa ne bwe bandibadde mu ndabika tebansiimye, baali bakukaluubirirwa kuŋŋaana, anti saali lukyolo bano bampale tennakala kiwato ate nga n'obuntu bulamu bunjogerwako. N'ensonga endala yali ya ssentebe yali ku ludda lwange ensigo yali etenda obusukkulumu, ate nga bulijjo baalugera nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo, era olugero luno nga lunnyonnyola bulungi nange bwe siri kintuntu. Eyali asemberedde okufuuka ssezaala wange era eyali akuliridde, oluvannyuma lw'okuwulira ebirungi ebinjogerwako kw'ossa n'ebyo bye nali nfaanana, yagamba muwala we nti, "Muggalanda wange, awatali kubuusabuusa nzudde nga tokyali wange mu bujjuvu, anti gwe abadde muwala wa Peetero, kati ogenda kwongerako erya mukyala Kawooya era tube nga tukugabanye. Amazima siikulimbe nti ndi musanyufu nnyo okubanga bakutwala, kuba mbadde sinnakukoowa ate nga n'essuubi ly'okukukoowa sirina. Wabula kye neekakasa nti ndi mumativu bya nsusso, kuba nkakasa nga buno bwe budde bwennyini obutuufu obwakugererwa. Eyazze nga ye Kawooya mu luggya muno agenda kuddayo nga muyita mutabani era ofuuse wuwe ewatali kye mmubanja mpozi okukulabirira obulungi. Mu kaseera kano yankiza obuyinza ku ggwe era bwe ndibanga nkwetaaze ndyetaaganga kusooka kwetowaliza ye nga mmusaba, era bw'aligaana nkakasa siri kulaba. Kale munnange ofumbe mirembe, nze nkulinze kudda n'abazzukulu kutulabako." Ebigambo ebisaamusaamu bityo byanyumira okuwulira, wabula we byaggweera nga ye omugole ali mu maziga, omwali ag'essanyu ly'obufumbo n'ag'ennaku y'okuba nga yali ayolekera okuleka abooluganda. Nze yali agundidde embuwuulu era nga mu bawuulu ninayo n'ekifo ekisava. Ku luno olukaala lwabwe kwe nali mmaze ebbanga nali neewanduukuluddeko okwewandiika mu kitabo ky'abafumbo ekiwoomera abamu n'okukaabya abandi ng'abasusa obutungulu. Oluvannyuma lwa bino byonna nze ne munnange twatandika okubeera ffembi mu ssanyu erisukkulumye lye nali saalowoozaako mu kusooka. Anti nali nnoonya muntu wa kunnambikira mwana naye ne nfundikira nga nkubye ebinyonyi nkumu n'ejjinja limu. Wadde omugole embeera yali yakuzibwa mu yakimbejja naye teyalwa kwerabira, bw'atyo n'atebenkera mwene empya mwe nali muyingizza. Era ebirungi bye natuukako ebisinga ye yali ensonga, era ndowooza nti singa si kubaawo kwe emisinde kwe nakulaakulanira gyandisalise emirundi kafukunya ng'akaagula mukono. Kuba oluusi okuwabula kwe yampanga kwe kwanviirangamu amagoba ate n'ekirala nga mukozi ayitiridde, kale bwe sisukkulumya oyo mba mulyaza amaanyi. Ye ne muwala waffe buli omu yayanguwa okutegeera munne, bw'atyo Nakato n'akkiriza okumuyitanga maama naye n'amuyitanga muwala we. Enkolagana y'ababiri bano yansanyusa nnyo kuba mu kusooka nali neeraliikiridde tibayinza okuboolana, wabula Mukama yali wamu nange, kino ne kitabaawo. Nga naakamala naye ebbanga si ddene, enkyukakyuka ewange yali erabwa n'azibirizza, era nga n'omuyisa asobola okumanya nti nnina omuntu ewaka wadde tamulabyeko. Anti oluggya teyaluganyanga kuddukala makoola ga miti, ebisanja nga tabiwa mwagaanya kwesuubira ku bitooke, era nga n'ayingirako mu nju asobola okumanya okuwasa we kutansala. Kale buli lwe natunuuliranga emirimu amatendo gy'akola ne nnyongera okwebaza eya mu nsendera, mpozi n'okugulumiza Katonda eyampa ensonga kwe nasinziira okulondako ye. Ebbanga nga lyetoolodde ewange ewaali ew'ekinaku waakyukira ddala kutuuka kwegombebwa abo be neegombanga.
Akayumba akaali kafaanana obutono nakavaamu oluvannyuma lw'okuzimba endala eyali ennene era eyeegombesa. Kano ke nasookeramu nakafuula tterekero lya mmwanyi, enkumbi, mpozi n'eggaali yange. Ate ekisenge ekimu kyafuulibwa kiyungu, munnange kaginyiga n'awona okufumbira mu bbanga. Mu kaseera kano ekibanja nali nkiwezezza okwali kujjudde emmwanyi ezibazise effujjo, era mu zo mwe nayitira okutuuka ku bino byonna nga nnyambibwako mukyala wange eyali yanfuukira omuwi w'amagezi ow'oku ntikko. Mu bingi ebirungi bye natuukako nga ndi ku kyengerera ekyalo ekyali kibunye enseko z'abali mu ssanyu wabula so ez'enjogera y'abyennaku bisekerwa, nasobola n'okufuna ezzadde ly'omwana omulenzi gwe natwala okuba ekikubagizo ky'omulongo wange Wasswa eyali yanvaako. Era oluvannyuma lw'okuzaalibwa kwe nawulira ng'aweereddwa ensi. Nze yali yawasiza mu mbeera gy'oyinza okuyita ey'olusaazisaazi. Mu kaseera kano obufumbo nali mbuwa omuwendo omuzito ddala era nga nnoonyaako oluyombo tankola kirala mpozi okwogera ku bantu bange olwo n'alyoka amanya bye nnyinza. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero era essuula ey'okubiri ng'emuliro omufumbi bwetyo bwebadde. Nkimanya abamu mukyebuuza nti ddala ono Nkeesalukya yafu waffe nga tetunnaba kuwuliramu aliibwa. Abalina ekibuuzo ekyo kambaagaliza essuula ey'okusatu, omusango teguvonda. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.